tetuganye buli kimu ebyaddala yakozesa ye nga maanyi ge nga ye kifuba kye neffe tetwagala bintu bya kifuba twagala ddembe kyobula buli kimu tukikola nga kya ddembe Mwai Museveni buli kimu tukikola nga kya ddembe goyagala kukozesa maanyi oyagala tufugira mu maanyi wategeka okulonda singa nakulogamba tewaliyo kulonda nandibadde nkimanyi singa ngenzo kadduwa okutuuka kuno nga wagamba tewaliyo kulonda nga gwofuga naye bw'oba nga ategeka abakulembeze ab'okulondebwa nti ani addako n'obategeka ate nga gwe toyagala kuva mu ntebe Mwai Museveni tuwe entebe yaffe togenda tujja kumulamwa ebyaddala ate tugenda kivaako gwe tukole byonna by'owulira byoyagala mu bulamu byo bikole byonna bikuweeyo naye togenda tujja kubaaja buwanguzi bwaffe byabakama twagala entebe yaffe twagala obuwanguzi bwaffe ebyaddala tetuli mu katemba bwetumooza tuli mu katemba. Yes, alright. Oli ku Yugi Updates ebikosinziro bango otuwuliriza awo wenyewe tugweno kubanga tutandikira mbalamusizaako nnyo watanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako embeera egenda maaso yeetu mu ggwanga naye kyembuuza bannayuganda okusinziira kale ku information egenda maaso munaakoma ddi okukaaba munaakoma ddi ebintu ebikwasa Mukama Katonda weewaawo tetuganye bannayuganda wadde muvuddeyo mwesowoddeyo ne mulaga obuvumu ne mulaga obutali bumativu n'ebyava mu Ministry of Electoral Commission mu kitongole kino ebyalangirwa Saibon byabakama bannayuganda bagenda maaso n'obiwakanya weewaawo naye ekyokubiwakanya obuwakanya tekimala ekyokubiwakanya kyetaagisaako actions ekiraiminga waliwo actions ezikiraiminga obuwanguzi n'obutali bumativu wobeereyo ng'oyogera omuntu alowooza bulowooza nti no just toli bumativu mu kaseera ako naye obutali bumativu babwetaagisaako ebikolwa ebiguumula omuntu n'azuuka n'amanyira ddala nti no bannayuganda bakoowu oba ekintu kino bakikooye kakati nga tugenda mu maaso n'okulaba enneeyisa y'abannayuganda engeri gye babayisaamu eri gavumenti Ngotunula enneeyisa ya gavumenti gyezeekwatamu bannayuganda bannansi baayo ne tunula n'enneeyisa y'abannansi kikulagira ddala nti nno Uganda mu Uganda tukyali beebafu nnyo kubanga tetusobola kwerwanako tetulina kye tusobola kulwanirira tujjukire bulungi nnyo nga tutandika omwaka gwa 2025 nga tugenda mu campaigns engombe yagenda mu maaso bane mission yali etambuzibwa eri abali ku ludda olw'opposition nti kalonde kakuume kabanje era nga balangiridde omwaka ogwa 2026 nga bwe gugenda okubeera omwaka ogwa protest vote ebiva mu kalulu protest vote bwe mwali okabanja okalondo okabanja saako okakuuma n'okabanja ne bannayuganda ku byonna kiki baatuukirizaako yes tukimanyi bulungi nnyo era teri atakimanyi nti mwami Yoweri Kaguta Museveni si ye mukulembeze omulonde era bannayuganda mugenda mu maaso n'okubanja obuwanguzi bwammwe. Kakati njagala okutegeeza bannayuganda kino ekintu wammanga abantu abagenze mu maaso n'okutuusa ku bannayuganda ebikolwa eby'ettabbu nga weebali batunudde balaba be bamu ku babadde mu buyinza abo be mulaba abagenda mu maaso n'okutuntuza bannayuganda era nga babadde n'omukono ogusobola okusalawo ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne bikyusibwa okusinziira ku ssemateeka afuga eggwanga Uganda bano balina protectinga muntu wa wansi saako n'ebyabwe ate era nga ze zimu ku institution ezirina okusigala nga ziri neutral nga tezikoledde muntu n'omu nga ziweereza side ey'abantu mainly saako n'okwasaganya ku side eri eya gavumenti wabula ne bebeera bawulize n'okukuuma eggwanga lyabwe in fact be bamu ku balina obuyinza obuprotecting eggwanga obusalawo eggwanga ku ki ekiyinza odditwala mu maaso naye ekyewuunyisa zonna institution zenjogerako mwe muli eya Uganda People's Police, Uganda Defence Police ne Uganda People's Defence Force. Kati abapoliisi bano Uganda Police saako ne UPDF bonna bateekebwa mu katuumo kamu era ne bafugibwa omusajja ogu omu n'ekintu kye bayinza okukola oba baava dda ne ku institution yaabwe amendments zenna ezibatwala bazivaako dda wabula batunuuliza amaaso omuntu omu so ne beerabira nti bavaayo nabo ne beekalakaasa nga basinziira ku constitution ezibatwala basobola okuwangula nakyemalira ogwo omu olw'ensonga nti nno yes commander in chief waabwe naye ate ekkubo lyabatwalamu si golokofu si lyettufu okusinziira ku bye basayininga okuweereza kitegeeza mu mateeka nabo basobola okwerwanako naye bonna
batunuulidde ekintu kimu olw'okuba nti nno omuntu yakyusa sisitimu yonna mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yasooka okukola kwe kukyusa sisitimu efuga ssente n'agizza ku sayidi ye kyokka nga nabano basobola oginunula sisitimu eyo. Sisitimu ya ssente nno okubanga yeekubidde ku sayidi emu mu ggwanga kibeera kya bulabe nnyo kubanga omuntu asobola okukozesa sisitimu eyo n'afuga eggwanga ddamba buli agezaako mulwana ng'amufugisa ssente. Kakati kye kintu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni kyebadde ekola okuva mu 1986 bwe yategera nti nno wazeewo opposition esobola okuba nga egivuganya ate neeragira ddala ensonga eno eya demokrasiya nti teriimu, neeragira ddala nti nno amaanyi gayo gali mu ssente na mmundu nti ejja kukozesa ssente okusobola okulaba ng'esirisa opposition. Ssente we zaalemye okusirisa opposition, gavumenti kye yakoze n'etandika okuggyayo emize gyayo gyonna egy'obutemu, egy'effujjo, egy'okkwata, egy'okuyisa, egy'okutuntuza bannansi obubi. Era tulaba bangi bannaffe bakyali mu makomera, bannayuganda bannammwe bakyali mu makomera, abamu babuziddwawo, abamu batteddwa. Lwaki? Lwa sisitimu egenda mu maaso n'okuba nga omuntu omu agenda mu maaso n'okuba nga yeekumirako sisitimu ya ssente obw'omu. So singa mulwana sisitimu eno ey'okuba nga omuntu omu tafuga ssente, bannayuganda bajja zuukuka. Abanene mu gavumenti abanirwaniridde eggwanga basirise, basibiddwa akatambaala mu maaso, bafugibwa olw'ensonga nti sisitimu ya ssente yebafuga. Balaba nga tebalina muwenda gukwata ku ssente, omuntu omu abafugisa ssente. So ssente singa bazikaneza sisitimu enesaturatinga mu ggwanga n'obuli bw'enguzi bujja kukola kikomekkerezebwa. Kati mbufunze oŋŋamba otya nti gavumenti egenda mu maaso n'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga ate ng'obuli bw'enguzi gavumenti yebusibyeko mu bannayuganda singa eta saturation ya ssente n'etambula eggwanga gwe tulaba nga obuli bw'enguzi bujja kukomekkerezebwa mu ggwanga. So kyekiriwa kye mbagamba, ekintu ekisaanidde okuba nga kirwanibwako si kwe kulwana obuyinza okukyusibwa omuntu omuva ku buyinza, awo tajja kuvaako, naye munaalwana ennyo okukyusa saturation ya ssente. Sisitimu eno nebanga esaturatinga mu Uganda yonna yonna, kitegeeza ki? Bannayuganda bajja funa obuyinza obukyusa n'obukulembeze mu ggwanga lyabwe. Naye essaawa zino nga saturation ya ssente, sisitimu efuga ssente kyafugibwa omuntu omu, wakyaliwo obuzibu obw'amaanyi ennyo. Kitegeeza ki? Waliwo obunafu, tewaba buwulize nga sisitimu ya ssente teriiwo mu ggwanga, wabula obuwulize bubeeriyo oyo avunaanyizibwa ku sisitimu eno eya ssente. Kyobola First Family kye baasooka okukola kwe kufuga sources zonna zonna ez'essente mu ggwanga, ng'ekimanyi singa enaakwata n'efuga sources za ssente ejja kuba osobola okufuga bannayuganda bonna, abasajja ab'amaanyi abaawulikikibwanga ebigambo byabwe eby'amakulu eby'amagezi bisaanuulibwa mu ddakiika mpawe kaagwa ne bitalabibwamu makulu olw'ensonga nti nno nabo batunuulidde omulamwa gwa ssente zigenda mu maaso n'okubafuga. Omuntu omu abadde akyayimiriddewo ku nsonga eno nga ye sisitimu ya ssente temufuga y'abadde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Newankubadde abalazi nti sisitimu ya ssente eno gye tusaanidde okukola ereme okuba ebeere nga tetufuga, woogaana ssente zigaane. Gaana ssente, sisitimu gye yawamba emuvundeko alabe nga nayo tekyamukolera. Naye nga kuba kwesaddaaka, bannayuganda musobola okwesaddaaka, ngamba mu abakulembeze abagenda maaso n'okwagala okukyusa obuyinza, abamu muli mu gavumenti, musobola okwekuuma sisitimu eno ne mugifuga, ne musobola okwesaddaaka n'etabafuga akaseera katono nnyo, ne musobola okufuna omuwendo ogusobola okukyusa obuyinza mu ggwanga lyammwe n'okukyusa sisitimu ya buli kimu. Golowooza kisoboka? Jangu mu comment section oteekeyo endowooza yo. Olw'akalowoozaako munzikirize enkome wano, naye ensonga eno nsuubira bangi abagenda okujja mu comment section okuteekayo endowooza yammwe, ogiteeseganyaako, ogiteeka mu bannayuganda, ogiteeka mu bakulembeze baffe basobole okuba nga bagitegeera. Ku kyoba okola sharinga busharinze eno video esobole okutambula buno obubaka butuuke ku bantu abo betwagala okutuukako. Abakulembeze nga bano abali mu buyinza okugeza nga Simon Byabakama, omukulembeze wa Electoral Commission, omulaba yandibadde avaamu eby'omuwendo era eggwanga lye n'aligasa n'okuba sisitimu ey'essente teri ku sayidi yaffe egenda mu maaso n'obasaanyaawo n'okufuga endowooza zaabwe ez'omugaso, ozisaabululamu amazzi, ozifuula ezitagasa mu bannayuganda. Era ekyo ekifaananyi bannayuganda kye babalabamu, babalaba nga abantu abatategeera, era n'ebyo bavaamu byebyo tebirina mulamwa, tebirina na kye bigatta ku ggwanga, so nga weegutyo si we guli. Bano abasajja ba mugaso nnyo era amagezi ge batuddeko gasobola okutwala eggwanga mu maaso naye sisitimu eya ssente. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.